abalala abakolera okumpi gye basima amafuta balumiriza ebitongole by'okwerinda okubatulugunya n'okubabako ettaka lyabwe okusinziira ku balala adomira ekitongole ky'amafuta ne gaasi mu bitundu bye Godfrey Gimamo RDC ne Diso basimbye kasooli mungi ku ttaka lyabwe ne babagana okulituukamu n'ekigendererwa ky'okulitwala. Finally katwala hikabe na higitano yansugira hike bibiri. Ebyo babyogedde mu lukiiko olutuuziddwa ku kyalo n'amaaso g'ekisange Hoima nga balina ombaka weebugala Pius Wakabi. Osborn Tumwesi y'omu ku balala ategeeza nti abasirikale bano baakatta ente zaabwe ezisuba mu 15 n'okubatulugunya ebitagambika. Bakwata abantu bitu bagareka bayeza kutuyamu esente bajja ngu tumahe esente tuteke mu ente tulise tukibahe esente bahire esente nyingi aba milioni 5 abakarongo hawo abahire mushanju azente zinywa heru zinywa mu finally zirare nyuma zirare nyuma zinywa mu finally niho hari amayizi ente bazikwata kubazikwata nzayo kuzireba. Abamu ku bantu bazzi bakwatibwa n'okusasula sente zitamanyiddwa muwendo babayembole. Omulala George Rwentala ategeeza nti alumizibwa nnyo olw'abasirikale okumukuba. Polisi ebateretere yo teretere kuuma ebintu bitu n'abantu kureka kaija kwita ebintu bitu naitwe. Polisi eje bateretere ogokora Gimamo tumuhenda byakwa miliyoni 20 azirire. Omubaka Wakabi asuubiza okutwala ensonga zino mu palamenti bayambibwe. Ekyo nikyo nkwenda kutwara mu parliament era nja kusaba omukuru onafune n'abakuru abandi babiri tugende nabo Kampala mu ofisi za amani kwongera ku lobbyinga kulora babayamba. Yenda mukadde w'emyaka 95 Alice Kimono Kimaswa alaajanidde obuyinza okumuyamba addemu afune poloti ye eyamutwalibwako ng'eri ku Palisa Road Embale eno eri ku poloti mwena nga yatuukirira Pasita Michael Mukono amanyiddwa nga Pasita Musaye okuva ku Mount Elgon Baptist Independence Mission okumuyamba agikulaakulanye. Agamba nti bakanye ne batandika okuzimba omwaliro ogusooka kyokka nga kati Mukono mu biseera bino yamenya endagaano. Bamala okuzimba ne bakitwala kati bakozesa bayingiza edduuka nga sitegeera kati awakala tebanzikiriza okutuukawo. Agamba nti omusumbi alina okubisasula obukadde 65 omwezi naye tazimuwa. Kati ono bwayingira mu kyakye ne bagamba nga bayamba bani banamwandu ne bani ne orphanage. Twako sente z'omwezi ogwasooka ebyadirira sente teyazikuwa yebakomeka yatwako emitwalo 9. Asabye gavumenti emuyamba asobole okuddamu okufuna poloti ye. Nyambe gavumenti enyambe eyagala kuwesula. Bokedde TV etuukidde mukono ku kanisa yakkiriza nti Kibondo y'omu ku bakulirizi be era nga bakola endagaano. Nze yamuwa ndi ne receipt saate niyo y'omwezi gw'okubiri kuno eriko ne receipt ya Alice Kimaso mwenyini ya receiving January ya receiving December ya receiving enzirina. Mukono ategeeza nti kuyika 10 kanisa eno kwetudde amulumiriza okutwala ettaka lya bakyamu nga nabo abali ku ttaka eryo basenze ku ttaka ly'omugezi Semeyi Kakongoro. No nfe tulina ettaka limu wano lyokka wisini ettaka lino lyali lya Kakungulu tekutegeere bulungi ettaka nze ntute ku ttaka lya Kakungulu ku kiseera kye naliko na mutuusa usandi Ismail Kasoha ne Wilfred Basabe bakusakidde kuli eno Bokedde TV. Mwanyi zange n'ebitooka